N'ekizibu ekyo bannaffe. Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi asabye gavumenti okusasula bulungi abasirikale abakolera ku nguudo balekerawo okukkiriza emmotoka enkadde okutambula. Okwogera bino waliwo emmotoka ekika kya Fuso ebadde ekoze akabenje mu bitundu by'e Bwayisaawo ku luguudo lwa Bombo Road. Akabenje kano kaviiriddeko abantu 3 okufa era we twaviiridde mu kifo ekyo ng'emmotoka ekoze akabenje tennaba kugibwawo. Abatuuze b'e Bwayise abakolera ku luguudo lw'e Bombo okuliraana ne kampuni ekola emifaliso baguddemu entiisa oluvannyuma lwa mmotoka nnamba UAN 659P ekika kya Fuso bw'eremeredde omugoba waayo n'agikuba ekigwo ku mabbali g'ekkubo era ng'abantu 3 bafiiriddewo. Waliwo omulambo ogulabiddwako ng'emmotoka egutuulidde era poliisi ng'eri wamu n'abatuuze bakoze ekisoboka okuguggyayo. Okusinziira ku badduukirize bategeezezza engeri emmotoka eno gy'etuuse okwekkata ekigwo. Naye akabenje kano kaviiridde ku kye? Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abantu n'aba LDU ababadde bagaaniddwa okujja okulaba we gubadde. Era bano aduumira ebikwekweto ku poliisi ey'e Kawempe ya Afande Umaro Kitaka yabakkakkanyizza. Waliwo n'abatuuze abasabye gavumenti egaziye oluguudo kubanga ab'ebigere bakoonebwa nnyo. Ekireetera ebyo accident tegeera kati abamu bavuga batya. Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi asabye gavumenti etunuulire basajja baayo nkaliriza abakola ku nguudo kubanga be bakkiriza emmotoka enkadde okutambula. Emmotoka ezitasaana kubeera ku nguudo zitambula. Motoka wetuukira okutuuka okugaana okusiba omanya nti ebadde mu dangerous mechanical conditions. Tutunuulira abasirikale abali ku nguudo ebadde yakayita ne ku police station ng'etisse nnyo ate nga teri mu mbeera esaana kutambula ku luguudo. Kabangali ya poliisi etuuse mu kifo kino era emirambo ne gitwalibwa e Mulago wetuviiriddewo nga mmotoka ekoze akabenje ekyaliwo era ng'ebyentambula bisanyaladde.